manya engeri gy'otandikamu empewo naye ng'obeera mugezi ku bubaka bw'ofuna. Omuntu yanditandise atya oba yanditandikidde ku ki? Oba omuntu kyandyetaagisizza okufuna okumanya n'okutegeera mu ngeri etya? Omuntu yandibadde agoberera obubaka bw'afuna n'amanya ti bwe mba ntandika empewo zino tandike naki? Okugeza, eriyo omuntu asobola okugenda ewa Mukasa Essese oluusi ng'alina by'agenza okukola, naye ng'ate buli lw'aloota aloota emirambo giri mu mazzi, oba ng'abafu bali mu mazzi, oba ng'eryato liguddemu naye nga waliwo abafudde. Akati omuntu bw'atyo ne bw'agenda Essese emirundi kakadde aba talina kyayinza kuggyayo, kubanga abafu babeera batudde mu bwa Mukasa, oba babeera batudde mu kkubo lye. Kiba kitegeeza nti omuntu oyo alina okumala okujja ku lukalu n'abaako ebintu by'amaliriza ebikwatagana ne Kabakabulamu. Okitegedde? Akati omukyalo ono alina obubaka era nga njagala buwulirizibwe bulungi. Omukyalo ono aga nti nabadde ku nnyanja nga ndi mu maato nga mangi, naye eyabadde avuga eryato yabadde ex boyfriend wange naye nga muddugavu ate ng'ayambadde biddugavu naye nga ye ddereeva w'eryato. Kati akatundutundu ako kamala okukulaga nti muli basese, naye mu kubeera abasese omusambwa gw'omukulu gwa Mukasa, nannyini jjoba ye Mukasa oba omusambwa omukulu Mukasa, naye akutte enkasi Kabakabulamu. Kakati kino ekibuuzo kiyinza okujja gy'oli nga kibuuza, Kabakabulamu amatwale g'abasese bw'ogamulabamu kiki ky'oyinza okulowooza ku bwongo bwo? Oba olina okumanya nti ebibyo byonna bikyali mu kazikiza, ebibyo byonna Kabakabulamu akyabikutte. Kiba kitegeeza nti olina okuddako ku lukalu n'otegeera ebya Kabakabulamu, n'otambuza ensonga za Kabakabulamu, n'olyoka ogenda Essese. Okitegedde? Kakati ekirooto ky'ono omukyala nga kyeyongerayo, ex boyfriend we abadde ayambadde ebiddugavu nga yavuga eryato, abaddeko omusajja omulala. Ex boyfriend n'agamba omukyalo ono nti omusajja ono antaataaganya, antawaanya, era omukyalo ono bwe yeeyongeddeyo mu maaso, ex boyfriend alina w'abuliddemukko. Kati ate ne wajja omwami omulala ng'alinganga apapya ono omukyala nga mubuuza nti bbaawo ye aliwa? Ono n'amugamba nti alinako walaze naye ajja mangu. Kati awo wabaddewo ebisumuluzo. Omusajja ono mulala kyavudde yeekyanga aga nti obudde bubayiseeko bo baagala kugenda, era n'awunzika ng'ebisumuluzo akoze eki? Agenze nabyo, naye nga point gy'abadde awa nti ex boyfriend ono agenda kugobwa ku mulimo. Akati akatuntundu kano njala tuketegereze bulungi. Bakugamba nga yakugamba ex boyfriend oyo Kabakabulamu yabadde ayambadde ebiddugavu era yabadde avuga eryato, kyokka tali supposed kuvuga lyato. Eryato lirina kuvugibwa Mukasa. Kati wabanga Kabakabulamu ku bituntundu by'olukalu abyefuze ate n'ebituntundu by'amazzi abyefuze, kitegeeza nti omukyalo ono amaze okukwatibwa emabega n'emmaaso, gy'ava ne gy'alaga tamanyi. Wabula olwaleero mulimu omuntu gw'olaba nga asasulwa, alina akalimo, akola, yeeyagala biki, naye nga Walumbe yamwetooloola dda, oba Kiremya yamwetooloola dda, oba emisanvu gyakwetooloola dda. Okitegedde? Kati omusajja ono okuvaawo ex boyfriend
n'abulankadamuko katono n'abulamuko katono ne wajja omwami omulala n'abuuza nti aliwa ono n'aga nti alinako waalaze naye ajja oli n'aga nti fe obudde butuyiseko tugenda. Ekyo kituntundu kiri mukyalo ono gy'akolera. Omukyalo ono ku mulimu kwali oba omukyalo ono ku byaliko oba mukazi gwe by'oliko oteeka okuba nga obudde bukuyiseeko oba nga obudde buyise. Ab'ekyanga batandise okwekyanga kyokka omusajja omulala eyeekyanga y'omu y'ono kabaka bulamu kyefuula. Okitegedde? Alaze nti abuzeewo ex boyfriend wutata Jessica abuze kyokka ne wajja omwami omulala ate ne yeefuula alaga ggwe nti obudde buyise nga ex boyfriend we bwabuze tugenda kumugoba ku mulimu kubanga obudde bugenze. Kakati bakugamba nga yakugamba obudde bugenze bagamba ggwe. Tugenda mugoba ku mulimu bagamba ggwe kubanga omwoyo gwa kabaka gutuddemu ggwe ate obaluyisa. Kati bo ng'abasese baagala kukola byabwe, bo ng'abasese baagala otuukiriza ensonga zaabwe, naye oluddeyo tosalawo kutuukiriza ekyo. Kyokka omwoyo guli ogwa kabaka bulamu gutudde ku ggwe. Kati buli lwodda gy'oli n'otuula oba ne weetuulako oba n'obeera nga tosalawo oba nga tomanya ky'olina kukola, ebiseera ebisinga obungi bano abayomba bagamba nti otuuzizza ensonga zaabwe. Kati gwe mu kifo ky'okugamba nti bagenda kugoba bagambira mu mwoyo ogukutuddemu ogwa kabaka bulamu kubanga kabaka bulamu ye abangizaako ye. Wotuukidde okutuuka mu myaka gy'olimu oteeka okuba nga ozze ofuna obubonero oluusi nga tobumanyi oluusi nga obumanyi, oluusi nga omanyi nti Lubaale waali oluusi nga tonnamanya nti waali, naye nga kabaka azze akweyolekera mu bintu bingi ebiraga nti abanja. Kati mu kulaga nti abanja ye asazeewo yeetuulire wabula nga atudde mu kkubo lyo emabega gy'ova ne mu maaso nti gwe yakwetooloola dda n'akutuulira mu makubo go gonna, naye olwaleero olaba okola era osasulwa naye tomanyi kiki kiddako mu bulamu bwo mu maaso. So nga abasiraana tubalabyeko, ate omuntu asiraana mu lugezigezi naye nga tamanyi nti ngenda kusiraana ne kabeera kagenderere n'asiraanira ddala. Akati abasajja bano abasese batuuse beekyanze, emizimu gy'ekyanze, amayembe g'ekyanze, ebyo byonna bijjidde musajja ono omu azze oluvannyuma. Okitegedde? Bagamba nti tata Jessica ex boyfriend wo aliwa ko ggwe ti ajja ko bali tugenda mugoba ku mulimu kubanga aluddeyo. Kitegedde? Akatuntundu ako n'omwana omuto aba amaze okukalaba. Gwe bagenda okugoba ku mulimu, gwe bagenda okusaanyizaawo ebibyo, gwe bagenda okuggyako ebibyo osiraane odde wansi olukwe. Ebirooto bino muleke bizannyirako wabula ebirooto muntu w'ekitiibwa ate mugezeeko okufuna okumanya n'okutegeera buli omu atambule n'okumanya omanye nti ekirooto kye naloota luli nga ndi mwana muto kati nga bwe nkuze ebirooto bye ndoota laazima birina okutuukirira. Era omwami ono awunzise ebisumuluzo agenze nabyo kyeki ti omukyalo ono alina akaseera wagenda okutuukira ayagale okutereza Lubaale naye ng'ekisumuluzo kiri wala. So nga mukadde kano ebisumuluzo akyabirabako, bw'agamba nti ngenda kutereeza ekyo aba agenda kutereeza ekyo, kyokka ebiseera binaagenda byetooloola ajja kutuuka ekiseera okukola Lubaale naye nga tayana okulwa. Okitegedde? Kale nno ebintu ebisinga mulina okubyegendereza ate mulina okwegendereza obubaka bwe mufuna okusobola okulabika nti mujjamu ekyokuyiga oba okufuna okumanya n'okutegeera oba okufuna omuntu oyo asobola okutaputira ekirooto kyo n'omanya kiki kyennina okutandikirako. Abantu abagenda mu bifo eby'enjawulo nga tebamanyi kye bitegeeza si kirungi wadde n'akamu. Okugeza, waliwo ensozi ezikulembera zinnaazo ate ne wabaawo ensozi eziri ku madaala go waggulu. Okugeza, olusozi Kkungu lutudde mu bbendobendo ery'eddaala erisooka era omuntu waba nga anoonya nga kabaka bulamu abadde amuluma Ekkungu asobola okufunirayo ekisumuluzo.
olusozi olutudde mu kitundu era ekya Nambeemu olusozi olwakabaka Bulamu olwakato olw'Ettanda okutandaazibwa ensonga z'Obwakabaka. Era omuntu ng'onoonya ky'olina okutandikirako Kabaka akuluma wandibadde tozunga wano nawali, wandibadde ogezaako nnyo kulabika ng'onoonya nnyo Kabaka Bulamu. Okitegedde? Omuntu ng'aliko Kabaka Bulamu nga tannaba kubikka Kabaka Bulamu ekiba kikutwala essese, kiba kikuttira buttizi ssente zo, kuba nkati ye omuntu tagaana kugamba nti kubanja, tugambe Mukasa, tugambe Ddungu, tugambe Kiwanuka, kubanga lye ebbanja lyabwe libeera liruddeyo kubira ddala ku bajjajjaabo, bakitaabo, bassengaabo. Kati gwe omusambo bweguba ne guga nti nkubanja, kiba kigamba nti olina okufuna kutaputira n'akwawulirawo kiki ky'olina okutandikirako ne ky'olina okutuukiriza oba okukola. Ebitundu bino byombi eky'Olukalu n'eky'Abasese birina enjawulo. Obwakabaka bw'Abasese bwetengeredde n'Obwakabaka bw'Olukalu nabwo bwetengeredde. Mu kyo omuntu okubeera omugezi, omuntu okubeera omugezi kwe kugamba nti bwe mba ntandika ensonga ntandikidde ku ki? Bwe mba nnaatabaala nina kutabaala ntya? So si kinyumu nti bagundi bagenda Gindi kutabaala mbawerekere, bagundi bagenda Gindi mu kijjulo mbawerekere. Abantu abasinga basaanuula amaanyi ne gabatuukiramu, oluusi amaanyi agabatuukiddemu nga batankuule. Omuntu yandibadde agoberera obubaka bwe n'amanya kiki kye nina okutandikira, kuwa gye nina okutambulira, wa gye nina okusookera, wa gye nina okuddako. Embeera eyo ng'otambula n'okwebuuza ennyo okw'ekika ekyowaggulu, nsuubira okuba nno nti omukyalo ono ategedde bulungi obubaka bwe. Ewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.